Ekiwandiiko kino kifulumiziddwa olunaku olwaleero. Mpuliriza kankiyitemu wano mpolampola. Kiriko endagiro nti London January 23, 2026. Amsterdam and Partners LLP, long-time international counsel to Ugandan opposition leader Bobi Wine, issuing an urgent warning regarding public threats made against Mr. Wine by General Muhoozi Kainerugaba, son of Ugandan President Yoweri Museveni, and a senior commander within Uganda's security apparatus. Nti mu kibuga London, ekiwandiiko kino wekisinzidde okufuluma nga 23 mwezi ogwa January 2026 gwe mwaka, era nga abakifulumiza ba Amsterdam ne banywanyi be Partners LLP nga gamba nti bana bakifulumiza banywanyi long time international council, banywanyi bannamateeka okumala ebbanga ddene, era nga babula mukulu Kyagulanyi mu nsonga z'amateeka nga yakulira oludda oluvuganya mu ggwanga lya Uganda. Era ekiwandiiko kyongeraho kigamba nti ensonga ey'obwetaavu obwamangu ennyo era nga bwakulabula ku bigambo ebitiisa ebiyisiddwa ku mikutu bakise public threats mu lwatu era mu lujjudde, nga bigambo bino bigenda eri Kyagulanyi wabula nga biva eri General Muhoozi Kainerugaba, mutabani wa president w'eggwanga erya Uganda, era ng'ono senior commander majiga oba mu byokwenda by'eggwanga erya Uganda. Ekiwandiiko kyeyongeraho kigamba nti these statements made publicly in the immediate aftermath of Uganda's January 15th, 2026 election constitute a grave and a credible threat to Mr. Wine's life and physical safety. When viewed in the context of Uganda's long documented pattern of violence, torture and unlawful detention of opposition figures, the risk posed by these threats cannot be dismissed as rhetorical or political posturing and must be treated as an immediate operational risk requiring preventive action. Nti statement vana ebyo ebungesebwa nga bitambuzibwa ku mikutu egirabwa buli muntu byayisibwa mangu ddala ng'okulonda kwa kakomekkerezebwa okwaliwo nga 15 mwezi gwa January 2026 okwabakulembeze, era ebigambo bino ebitiisa biteekawo okutya okw'amaanyi ennyo eri Kyagulanyi n'obulamu bwe saako embeera ze mwatambulira. Nti bw'oba ogoberedde ku biki ebize birabwako mu ggwanga oba ebize bikwatibwa mu Uganda n'ebyokulabirako ebize birabwako violence, olinga obutabanguko, torture, okutulugunya n'oku unlawful detention of opposition figures, n'okukwata oba okuggalira abali ku oluvuganya abamu ku bikonge ebimu mu ngeri etali y'amateeka, aga nti bino byonna bireetawo embeera etayinza kubanga ebuusabuusa bigambo bino ebyogeddwa CDF oba okubitwala nti byakusaagirira mu busaagirizi, wabula ebigambo byennyini ebitambulira ku mbeera y'obufuzi era nga byetaagira ddala okulaba nga bitunulwamu mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. Era walina okubaawo mu birina okuba nga bikolebwa embeera ereetawo okuziyiza bino butakolebwa. Yennyonnyolako Robert Amsterdam, founder and managing partner of Amsterdam and Partners LLP, stated, wano na quotinga oba ne baquotinga General Kainerugaba exercises command authority over armed forces that have repeatedly been implicated in serious human rights violation. His statements therefore carry the weight of said power and have operational significance, and they
materially elevate the risk of unlawful harm under international law. Such threats trigger immediate obligation on the part of the Ugandan government to prevent violence, protect life, and ensure the safety of those at risk. When threats are issued by senior officials and remain repudiated, they may be understood by security forces. Security forces tacit authorization. That ambiguity is itself dangerous and must be removed immediately through clear public and operational directives. In light of these reckless statements, we urgently call on the international community, including the United Nations, to demand immediate, verifiable guarantees of Mr. Waine's safety and ensure he can return to his family without harm. Based on my personal knowledge of the torture Mr. Waine has previously suffered at the hands of Ugandan security forces, it is not hyperbolic to state that his arrest or detention now carries a real and credible risk of death or grievous bodily harm, including through enforced isolation or unlawful interference by state-linked actors. Mr. Waine has committed no crime. His only offense is exposing, once again, the brutal and dictatorial nature of President Museveni's rule through peaceful political opposition and the exercise of fundamental rights. The government of Uganda has clear and binding duties under international law, including the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as the African Charter of Human Rights and People's Rights, to protect its citizens. Failure to restrain General Kino Kitegeeza and ensure Mr. Waine's safety would constitute a serious breach of those obligations. Engaging states and individual responsibility. These threats are well beyond the pale. Kiwandiko kiwanvu muko nenjagala kubuukawo ngende oba oli kusaba kwaba n'abakulu ke basembyayo wano. Okay. Amsterdam and Partners LLP emphasizes that Uganda is a party to multiple international and regional human rights instruments that impose an affirmative duty on the state to protect political opponents from violence, including when such threats originate from senior members of the ruling family or military command. The responsibility for Mr. Waine's safety rests squarely with the Ugandan government and ultimately with the President Museveni himself. The firm calls on the United Nations, foreign governments, and international human rights mechanism to treat these threats with the utmost seriousness, to demand immediate guarantees for Mr. Waine's safety, and to make it clear that any harm to him will carry consequences under international law. Damaliza ne bennyonnyolako. Amsterdam and Partners LLP is an international law firm specializing in human rights and political advocacy based in London and Washington, D.C. For more information, nayo ne bagikuwa www.amsterdamandpartners.com. Basabye aba mawulire batambuze ensonga eno katukomewa mpuliriza tutemeteme kiki munnamateeka wa Kyagulanyi ono asinzira ebweru omulanga gwakubye kikyayagala bakolere kiraya nti we kusinzira ku kiwandiko kyafulumizza. So mukyala. Yes, Daddy. You know the children are going back to school and things are a bit tight. For now, why don't you take half of the fees to junior school, and for the school van contribution, we shall pay later. Daddy. Return form for transmission of results. Local Government Council elections 2026. I
okulaga district ye Mukono egamba bweti I Amongini Emily being the returning officer for Mukono electoral district, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with section 147 of the Local Government Act Cap 138, declare that the total number of valid votes cast for each candidate are as follows. Lukoya Francis Mukome NRM emitwalo 5 mwekumi bbiri mu bitaano mwabiri mu busatu 52,523. Muyanja Johnson Senyonga Nope emitwalo 5 mu 10 no mwekumi bbiri mu 10 mu butaano gattagattamu oli afunye 5 mwekumi bbiri mu bitaano mibiri mwabiri mu busatu ono 5 mwekumi bbiri mu 10 mu butaano. So enjawulo siya bulwa 5 nga ibadde nkugambye kankaterezeemu awo kati dire 5 mwekumi bbiri mu bitaano mwabiri mu busatu otoleka 5 mwekumi bbiri mu 10 mu butaano ojja kufuna answer. Senyonjo waya Lauben Independent 3,900 mu butaano nga toto y'obululu obulamu bubadde emitwalo 17 mu 7 mu busatu. Obugaaniddwa 1,100 obululu obwasuuliddwa obupapula 1,000 n'ebirala. Accordingly, as returning officer for Mukono electoral district and in accordance with section 147 of the Local Government Act Cap 138, I declare Lukoya Francis Mukome, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Mukono electoral district. Returning officer name Emilia Monjine Sigini Chababa. Kuzomwezi 23 Januari 2026 saa zibadde 12:36 wekigweredde. Ay kakati simanyi naye sigamba nti oli tawangudde naye